Ebbaluwa ya Petero y'olubereberye essula esooka. Petero omutume wa Yesu Kristo eri abalonde abaasaasaana abatambuze ab'omu Ponto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ne Bisuniya, nga bwe yasooka okutegeera Katonda Kitaffe mu kutukuza kw'omwoyo olw'okugonda n'okumansirwako omusaayi gwa Yesu Kristo, ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuzaala omulundi ogwokubiri ng'okusaasira kwe okungi bwe kuli, tubeerenga n'essuubi eddamu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu, tuyingire mu busika obutaggwaawo, obutalinakko, obutawotoka, obwabaterekerwa mmwe mu ggulu, amaanyi ga Katonda be gakuuma olw'okukkiriza okufuna obulokozi obweteeseteese okubikkulibwa mu biro eby'enkomerero. Obwo bwe mujagulizaamu newaakubadde nga mwanakuwazibwa mu kukenebwa okutali kumu akaseera akatono kaakano, oba nga kibagwanira, okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe okusinga omuwendo ezzaabu eggwaawo newaakubadde ng'egezebwa mu muliro, kulyoke kulabike okuleeta ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa Yesu Kristo bw'alibikkulibwa. Bwe mwagala nga temunnaba kumulaba, gwe mutalaba kaakano naye mumukkiriza, ne mujaguza essanyu eritayogerekeka eririna ekitiibwa, nga muweebwa ekyabakkirizisa bwe bulokozi bw'obulamu. Ebyobulokozi obwo bannabbi abaalagulanga eby'ekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne bakenneenyanga, nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana Omwoyo wa Kristo eyali mu bo bye yalaga ng'asooka okutegeeza ebibonobono bya Kristo n'ekitiibwa ekibigoberera. Nabo baabikkulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe, baaweereza ebyo bye mwakajja mubuulirwe kaakano abo abaababuulira Enjiri Mwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu, bamalayika be beegomba okulingiza. Kale musibenga ebinywi by'amagezi gammwe, mutamiirukukenga, musuubirirenga ddala ekisa ekiribaleeterwa Yesu Kristo bw'alibikkulibwa, ng'abaana abagonda, nga temwefaananya okwegomba okwedda okw'omu butamanya bwammwe. Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna, kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Era bwe mumuyitanga kitammwe asala omusanga awatali kusaliriza ng'omulimu gwa buli muntu bwe guli, mutambulenga n'entiisa mu biro byammwe eby'okuba abayise, nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, ffeeza oba zaabu, mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newaakubadde ebbala, ye Kristo eyategeerebwa edda ensi nga tezinnatondebwa naye n'alabisibwa ku nkomerero y'ebiro ku lwammwe. Abakkiriza ku bubwe Katonda yamuzuukiza mu bafu n'amuwa ekitiibwa, okukkiriza kwammwe n'okusuubira biryoke bibeerenga mu Katonda. Kubanga mumaze okwetukuza obulamu bwammwe mu kugondera amazima olw'okwagalanga abooluganda okutaliimu bunnanfuusi, mwagalanenga mu mutima n'okufuba okungi. Bwe mwazaalibwa omulundi ogwokubiri, si na nsigo eggwaawo wabula eteggwaawo, n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Kubanga omubiri gwonna gulinga omuddo, n'ekitiibwa kyagwo kyonna kiringa ekimuli ky'omuddo. Omuddo guwotoka, ekimuli ne kigwa, naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe n'emirembe. Era ekyo kye kigambo eky'enjiri ekyabajulirwa.